bw'obeera ng'ofumbiddwa omwami oyo gwe wafumbirwa ng'ate yazaalibwa omukyala gwe tuyita maama gwe tuyozaayoza kati nnyazaalawo mu bwakatonda ng'oli mukyala musabe nga Kaana bwe yasaba n'akyusa embeera nga Eseza bwe yasaba nga Debora bwe yasaba ng'abakyala bwe basabye osobola okukyusa embeera ezizitowa embi eziba zifugira mu nnyazaala n'akyuka n'abeera maama omutuufu. Omukyala yenna ow'amagezi ng'ofumbiddwa olina okumanya nti bw'oba ozze mu maka tozze kulwana na maama wa mulenzi oyo akuwasizza. Ofukamira ku maviivi ge onoogamba nti Mukama nzize nfumbiddwa naye gwe Katonda ndeese mu maka ono muteekemu omwoyo omulungi ogunjagala Mukama mpa okuganja eri omwami wange n'eri maama wa mwami wange. Katonda alabirira ekigambo kyo kituukiriza. Bw'oyagala nnyazaalawo n'ojja mu maka n'omulaba nga maama wo n'omwagala n'omussaamu ekitiibwa kubanga naye mukadde ayagala mutabani we, kyentegeeza nti bw'oba ofumbiddwa mu maka tozze kulwanagana kubeera wakati ng'olwanyisa nnyazaala gwate kubanga ono ki mutabani we, era tosobola kwawukanya mutabani naki na mukyala kubanga ate awo obufumbo oba obwomegeddeko kilozi nnyingi okuzitoowererwa kubanga kati atozze mu lutalo. Naye omukyala ow'amagezi afukamira n'asaba, omukyala ow'amagezi tusomye wano ebyawandiikibwa abooluganda bye tugenda okweyongera okusoma. Omukyala ow'amagezi ayasamya akamwa ke n'amagezi mu Ngero 3:26 nti omukyala ow'amagezi ayasamya akamwa ke n'amagezi n'ayigiriza n'ekisa era ekisa kiva ku lulimi lwe. N'obeera omukyala omukkakamu omuwombeefu, Katonda Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Ebigambo ebiva mu kamwako eri maama w'oyo maama w'omulenzi gw'ofumbiddwa bye bigenda okukyusa obulamu bwa nnyazaalawo olabe ng'oganja mu maka. Omukyala ow'amagezi aganja, oganja eri omwami. Omwami bw'akulaba ng'oyagala mwami we ate awo oyongeddeko ku kkiro ey'omukwano kubanga abasajja abalenzi baagala nnyo bamaama baabwe. Tuyina okubeera n'enkola ez'obwakatonda ze zikyusa embeera. Ekigambo kya Katonda kye kikyusa embeera.